tambuza video eno professor agenda kusomesa mu bukakamu obungi bukulizo ningo okungi oyige mbadde ku social media mumpereza bulinki nga waliwo abayomba bajjo lwaki watunuza mu Butcherman kamera simanyi lwaki wakola kino. My friend, njagala owulire bulungi ebigambo byange. Bajjo events ndi musajja mukulu. Teri yankaka kuyingira mu struggle. Njiri mu lwa bizibu byange na binnuma. Sigamba nko struggle najiyingira ku lulo. Kubanga obudde obusinga mu bumalira mu propaganda. Oli naavaayo nga talina profile picture, akozesa ddoboozi, talaganga ku face ye. That's why I respect abantu abalaga face zaabwe ne bagamba nti Museveni mubi. Ne babalayo bafaanana. Be bantu benyiza okuwuliza nga boogera. Naye oli kaleka akozesa ddoboozi, simanyi kayita biki mosquito biki, tomanyi na bwafaanana, n'avaayo n'atandika okwadvisinga abantu, n'atandika okunenya bajjo nti wali si waleese Majambere. Abantu mwena ababadde ku live eyo, wenabeere n'Honorable Lutamaguzi, mwalabye nga Majambere yagira mu fake account namukekera. Njagala omuntu era nina million 5 nziteekawo era nzigaba. Omuntu yenna bwaleeta evidence nga Majambere yakozesa mannya ge oba nga nekomiti nga Majambere ngenda kutwale wa Bobi Wine. Abantu abasinga muli ku social media muwulira nnyo obusungu ng'omuntu agenda kujjako Museveni. Omuntu lwakola ebintu ebirabisa Museveni abannupu bennyini mu abalwana simanyi kigendererwa kyammwe. Bwe ndeeta Butcherman n'agamba nti Museveni mubbi abba n'emiggo gy'abalema, Museveni mufere, Museveni mulumba, kubanga mwena manyi Butcherman yali akolidde ku Museveni najja ne twanika Museveni n'obuziina bwe ddala bajjo mba nkoze musango ki. Lutamaguzi bw'ayogera ne Majambere ng'omukulembeze n'agamba Majambere bonootola shahadu nga ddala okkiriza okuba ow'enkyukakyuka nja kukwata nkutwale wa Bobi Wine. Lutamaguzi aba akoze musango ki. Museveni bwe yali awamba Obote yakozesa Lugunda n'akozesa Bambabazi. Mwabali ku byaddala sigaba bano obuvubuka obunoonya views ne following obubuukira buli kimu. Mwabali ku byaddala kambawemu kayisitule katono ti President Museveni bwe yayingira mu lutalo Bakatumba Wamala balahakana Lugunda Bambabazi abali e Kenya nga bakolera gavumenti be bamuyamba okutuuka gy'alaga. Era bwe tuba tugamba nti Kyagulanyi president waffe, Kyagulanyi ye president wa Butcherman, ye president wa Majambere be mugamba, ye president wa BNR, Kyagulanyi tagamba nko ndi nsosula mu kibiina ky'ebyobufuzi. Era twetaaga nnyo abantu mu NRM balabe omusana obuvunaanyizibwa bwa bajjo kulabisa NRM na konvatika be NRM okwegatta ku nkyukakyuka abo baba batamanyi mazima. Ennono ennono livira ddala wa Katonda. Katonda omusamize bw'alokoka bamalayika bakuba mu ngalo eggulu ne lijaganya so tesobola kujaganya lw'abatuukirivu. That's why Yesu agamba najjira mu aboonoonyi singa ffera twali batuukirivu eddiini teyandibajjewo ne Mukama waffe Yesu Kristo teyanditufiiriridde. Njagala tukule bannange bwe tulaba nga tugenda okukyusa eggwanga nga ddala twagala kyenji ku mutima ng'obwavu bufuuse obwavu tulina kubeera nga ddala tukola ebintu eby'ekintu ekikulu nga bijjako Museveni. Era ndina obuzibu ennaku zino ndi mukolana na Muhoozi kwata bulookiiza ssente neva mu kifederation kye nga bagenda kubbasa kati Muhoozi akozesa abantu abali mu nkyukakyuka okulanga basabotaaginga okulabisa Museveni. Bwe ndeeta abantu ku live nga bakulaga ebibi bya Museveni bankoze kibi ki nga tebaze kuba campaign, tebaze kusomesa manifesto ya Museveni, tebaze gamba nti Museveni mulungi, oli n'agamba nze Museveni mubbi kuba Museveni baminisitule zonna yazeeterawo abba 50%. Bwe bagamba nti gwe Ministry of Education olina okuripootinga omukulu half a budget ministry. Kati bwe ndeeta omuntu abamanyi n'agamba bannange gye tuli tuli bubi, gye tuli tubonaabona, gye tuli tukaaba, oba weeyongera kuwagira Museveni oba weeyongera kwetamya Museveni. Ekyo kikulaga akabonero akagamba nti bangi abakozi ba Museveni abatayagala Museveni alabisibwe, abatayagala twogere ku bibye NRM ng'era awulira bubi ng'otambuliza ensi ku mazima nga kyalina okukola kutunula mu kamera kwogera bitakwatagana. Bannayuganda ntaddewo obukadde 5 omuntu yenna aleeta vidiyo nga ngamba Majambere mutwala wa Bobi Wine. Live mwena mwabaddeko. Njagala muntu ateeka obukadde 5 omuntu yenna agalina kyazza Majambere. Nze buli muntu akuwa request ku live yange muwa omukisa okuteesa kuba TV y'abantu. Live y'abantu. Naye mu nupu mujjudde abantu abajja okukolerera following, abajja okukolerera views, abajja okwogera abantu babawulire nga tebali mu byaddala. My friend ffe babajja tuli mu byaddala. Kati ndi wano omusolo revenue yagala kunnemesa na kivumu. Emambe mwe manja milioni 2.5 okuva nakola Easter. Kati ffe tulina obulumi obwaddala. Tetubeera mu bintu bino mutukolerera mu abanoonya bu views. Tubeera mu bintu bino okulaba nga eggwanga lyaffe tuliteekako ettaffaali omuntu wawaasa alwanirwe. Bwe ngera ne njogera ku luguudo ne balulima nze mpaayo bulamu. Kati gw'omanyire nze bajja ateekayo obulamu bwange ne face. N'amaanyi kyo kansobola kusirika n'engena n'endya ssente wa Museveni yali angobyeko.
Nzeni yale mu yalingo byepo. Naye olabanga ne mugatta kweni yale abantu babona. Mulaba abantu basiba bansabiriza. Abantu banina mu essuubi. Kati n'essuubi abantu bibanteka muri erinnuma. Ne ngamba kankole kino. Kamba bule my friend mwe nabali mu struggle. Ngamugaba muri ba change. Kino nkibabulira. Temugenda kufuna change kati mukyusiza mindset. Mukola kyamaanyi kati mwabakola ebyo Kyagulanyi yagoberwa Buchamani Kyagulanyi yagoberwa Majjabale kaba kabaddi ka Muhoozi ba Museveni kulaga nti Bobi Wine is not tolerant kulaga nti Bobi Wine dictator kulaga nti Bobi Wine tayagala change kakati atezo situba kikola omukulembeze aba uniting factor aba welcoming factor aba tasusula mu kibiina kya byabufuzi tasusula mu madiini omukulembeze abayagala abantu bonna Bobi Wine yetaga ba ame commander yetaga aba amagye yetaga ba minister yetaga buli muntu yena betubanga tuli mu Luyingira State House njagala mwawule ekintu kino okuyingira State House kirala nokuba omudomo kirala nokuwangula akalulu kalala State House tabajingira na ndulu State House tabajingira na views nyingi State House bajingira na strategy eruwa waliwo kirasi egamba kati wagire Kyagulanyi nga ba mundabe nnyini tukole kye tulina okukola nga abantu tukole finishing omusajja ayingire ente singa kuyingira okuwangula akaluba n'endulu n'emizira byali bitwala omuntu mu State House singa Dr. Besigye afuga singa Sebaggala afuga singa Olweti Ssemogerera afuga naye muganye okumanya ensobi ze tuzenga tukola ekintu ekyasinga okunafuya opposition Museveni yateekamu abantu abeefula nti opposition nga baliwo okusabotaji nga buli plan mutiisa abantu okubeegattako buli omuntu ngaliyo yakowanga bajjo nze mwankubira kasi munyingire mu struggle nga bwe najiyingira nga njagala bwe ndigifulumanga njagala kwa struggle ya buli muntu kabe Muhoozi kabe Janet kabe Salem Salemba we example nga nabo balabye ekikyamu ne bawakanya Museveni babera banchuka kati sagala mu branding Kyagulanyi nga dictator mutayagala bantu Kyagulanyi gwe mmanyize no musanti mumanyi Kyagulanyi gwe manyi muntu abera onalumirwa Bebekulu nagamba Kyagulanyi ze manyi Bebekulu okusinga Museveni Kyagulanyi amaziga galina kubucha kati manyi kati mugamanyi kuba Kyagulanyi ayagala ntebe tayagala views mumusobola okwogera population ne bagobera manyi abantu mwabazimba propaganda mwabazimba mu ebintu byebumba leo sigenda kubavuma kuba mwe professor munyambalango moyo gwa professor amanjogera mutima gwagenda magezi mukumida abantu mubutamanya mwayingira politics wo kuchamuka politics wa views ne comment otajjako Museveni bamujjako batya Museveni ina kumusinga mpisa nnungi Museveni mubi mutemu mulimba tayagala abantu asosola amawanga gojangu oyagala abantu ngokulembeza laavu ngoli tolerant ng'abantu balaga manifesto tikyo gendo bakola kusosola kati omuntu agani yebuzola abana bansosodde tebanayingira buyinza ole bayingira obuyinza tebanjoki fatulina okuteekawo harmony okulaga bonna abatulwanyisa nti Kyagulanyi tazze kubalwanyisa azze kutereza sisitimu omunaku obenga osobola ofuna eddagala mu ddwaliro enguudo zirimwe obwavu tugobe corruption tugobe nepotism tugobe obusosoze mu mawanga omuntu azogoba obusosoze mu mawanga tasosola kakati mwe nze nga professor yali engege abantu bangi muno abeefula abanubu mbufete mutujja mwe baani nupu kitegeeza opposition nupu kitegeeza buli muntu ayogera ekikyamu buli muntu ayabanga eggwanga erigenda kuba eggwanga sirya nupu eggwanga ly'abantu bonna ziwenjawukanira nammwe mwefudisi waliyo bassemujju abaagala enkyukakyuka mudipi wakyali abantu abaagala enkyukakyuka mwenali mwali abaagala enkyukakyuka lino eggwanga lyaffe ffenna temulaga dictatorship kati Muhoozi yabateekawo okulaga kifaananyi Kyagulanyi is a hooligan is a dictator mumugobako abantu majambere wabazze ku live yange nga simutegedde tegufuuka musango bwe nkyaza Buchamani akunamya Museveni nabagambye okusala kwa Buchamani kuli mikono gye kwa musajja mukulu ate nze olina okunjagala nnyo nti mbakwalaali kitegeeza omuntu alina logika manya kino ekisajja bambi kyagala kukunamya Museveni kimulaga obwerere bwe Buchamani bwajja n'akuwerako example omwana omuto agoberera Buchamani agenda kumanya nti Museveni mulimba user akozesa abantu teri fikyo omwana oyo akyawe NRM kati omuntu akolanga pajo nsana kiramo ki yeno labo buumba tukali kaira na kifaananyi teri akamanyi kasamira ku social media olwokuba kwogera ebigambo ebinyuma abantu okuwulira n'abasirusiru ne baddamu ne bawuliriza ne batiddamu struggle my friend buli omukola kyosobola n'oba gwe Janet Museveni nga bbawo akola nga bbawo omwefuulidde ng'olaba nti engeri ffe gye twamukoba bannayuganda ng'olaba mubi Janet Museveni totya kulaga bwerere bwa Museveni totya kulaga bwerere bwa gavumenti buli muntu ali mu gavumenti ng'olabye ekituufu puliisi girabise kubanga ffenna tuli product of second southern chances ate nze njagala nnyo omulabe wange okusinga ono andi ku lusegere Museveni ayagala nnyo Bobi Wine okusinga prime minister we omugazi bwatu bayonono ya Bwakatonda tikatonda yagala nnyo omusamizo wa sitaani okusinga nze badde omutuukirivu kakati bwe twatugenda okufuna enkyukakyukano ey'omugumba tukozese magezi si kumala gasamana kwogera bitakwatagana